Sebo neyanziza mukama wange omukisa guno ogwompadde amakya ga leero. Osanze ngenda mu nnimiro ffe abalimi enkuba bwetonya ennaku ezo omusana gubadde gutuyisiza bubi nnyo. Ffe ne tuyisaako emikono mu maaso nga twebaza Katonda okuba nti no yatuwaddeyo ku kire ky'enkuba. Obudde buno bonsanze ku makya mbadde nva kukola ku jogging wange nga ngenda mu nnimiro ewange kampu Lutamaguzi e Kaasangwe. Nzikiriza mbuuze ku besse Mutombo lamusizaako nnyo ab'e Nakaseke, Kaasangombe, Kapeeka ne bannayuganda mwenna abali mu kutulaba amakya ga leero. Nkimanyi ebiro embeera gye tulimu si ya bulijjo naddala obwavu bweyongedde. Era gwe njagala kugamba bw'obeerako ne akataka kakozese ennaku ezo mbadde mu kakiiko ka Natural Resources ne tugenda mu Western Uganda. Nasanyuse nnyo abantu b'omu Western Uganda, Shema, Bushenyi, Mitoma. Nalabye ensuku ne nga bano bagayi sente bakyazeetaagisa ki. Ng'omuntu aba n'olusuku luva ku lunaku kuli temuli muddo lusava emwanyi mulima ebyobufuzi ewammwe bitono nnyo. Era ebyobufuzi byonna Museveni yabiyiwa wano w'osanga abantu abalina zi square miles kati bali ku 100 ku 100 liri eddala Museveni alitutte ne banne. Kati kye twagala okubakubira omulanga mukole. That's my message. Oba oli opposition, oba oli NRM, oba tolina kibiina bannabyafuzi bangi bateeka mu biboozi byabwe. Gundi nwaniraako nnaku ezo nasanga ovubuka eyo nga omusajja omu yabuteeka ku social media mbu bukontaininga Lutamaguzi mbu amuli bubi. Ne mbubuuza nakayambako akavubuka ne mbabuuza nti sebo gwompise nzo ngamba nkuwe ssente babawadde olukalala lwammwe. Lwaki oyo akuwe ssente ovuma abantu ku mitimbagano takunoonyeza mulimu n'okola kuba abamu mulina ewammwe. Ne mugaa nze ojja kunvuma enkeera mmwe mujja okubeerawo mu kibuga nti laba omusajja ali ettooke nga gwe enjala ekutta. Laba omusajja atuuse ewaka bamusalidde embuzi nga gwe enjala ekutta. So n'olwekyo avubuka njagala okubalambika mubeeko bye mukola. At least bw'obeera mu struggles zino ng'ezaffe ze tulimu, buli wova mu struggle baako n'ekyokola. Buli wobaako kyokola then ogende mu struggle. You can combine the two elements n'oba nga eggwanga lyaffe tusobola okulitwala obulungi. Njagala kusabira ennyo Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, yonna gy'oli nkusabira. Waliwo obukundikundi obutera okuga twogera ku Kabaka. Mwe bukundi mwe tubamanyi be mukolera, naye ffe tugamba Ssaabasajja Kabaka yonna gy'oli tukusabira. Ate era tusabira ne Buganda. Buganda weeri tebeerangawo n'emirembe gy'abakoloni yali tetuukangawo. Abantu ba Buganda bonna tebalina mirimu, babagobye ku ttaka lyabwe. Twalina abakulembeze abasinga bonna bafuuka baddiira ba Museveni, ekiro boogera bino emisana boogera bino. Kati kye tulina okukola ennyo naddala abantu baffe aba Buganda tulina okwefaako ennyo. Embeera gye tulimu si ya bulijjo. Buganda eri mu kusaanirawo ddala completely. Bannaffe abamu abaali balwaniridde balwana na ssente za Museveni z'abawa. Abalala balina ebifo ebyobukulembeze tebasobola kwogera kubanga bafuuka baddiira ba Museveni. N'abalala abaliwo abaalisobodde okwogera beetya. Kati ffe tetujja kwetya. Nalabye omusajja omujjo nfudde enseko njukidde n'okujjukira ennyo ng'akaaba Lutamaguzi ne mugamba deal with the consequences, don't deal with Lutamaguzi. Kubanga buli we tubeera wano mu ggwanga lyaffe lino buli omu yeetisa omusaalaba gwe. Gwe bw'okeera enkya n'olowooza nti no Lutamaguzi gojja okubeerako. I have no time for that. Time gye tulina ya kutaasa Uganda n'okutaasa Buganda. Kakati era kyensembyayo mu second sentone nnyo mu ekyo njagala kusaba banne tuli bubi naddala ffe ab'e Nakaseke mu mbeera y'amakubo. Mukulu Katumba wamala watwerabira nalabye mukola omukolo mumpita musimayi bagenda kusasula baazirwanako ab'e Nakaseke, Luweero, Nakasongola ba veterani bayisiza eziti 34 billion. Naye ffe ewaffe ate be musasula mubajja Lukunjiri mubasasulira Nakaseke. Amanya nalabyeko ge Lukunjiri, ge Mitoma, ge Isingiro ewa Polo. Eri sirabako manya g'abantu b'e Nakaseke. N'olwekyo andi kye nkugambye eno palamenti yaffe ey'okubiri va ku y'oluzungu eri egirwa nange palamenti yange eno gyekubirako omulanga nti bwe mwasasudde ba veterani abasinga temuli mu b'e Nakaseke. General Katumba si alini charge. General Katumba minister wa works ye tumukabirako ku byanguude enguudo ewaffe ziri bubi nnyo mu Nakaseke bisino twaka bitugira mirama nti weewa mu Isingiro nalabye kujjuddeko beeyisingiro bokka ab'e Nakaseke. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno mu seconds ntono nnyo
ntono nnyo saali zikusabye njagala kwebaza nnyo abantu mwenna abatwerekerako nga tulina His Excellency Kyagulanyi Masaka. Discipline gye mwakola twongera okugibasaba okubeera very much disciplined. I salute foot soldiers n'abantu mwenna abali mu mobilization. Wabeerangawo ebibozibozi simanyi temujja kgenda Masaka nalabye n'omusajja omu yakuba omulanga lutamaguza ndi bubi dealinga n'ensobi zammwe ze mukola. Kati bwe twagenze Masaka abaali batiisa simanyi wajje mwekwese bafumuuse emisinde mbubaze nakaseke tuzze kulwanyisa lutamaguzi nabasekeredde kubanga kijja kubalya amalala gakulembera ekigwo. Kati n'olwekyo njagala kubeebaza nnyo abaagenda naye ate tusaba abantu abavubuka mmwe bwe mulabanga waliwo laale boda oba mmotoka muzivugisa obuvunaanyizibwa mumanya abasajja betudiiringa nabo mu ggwanga tebatwagaliza bakola buli kyonna ekisoboka kyonna kyokka and accidents era nsaba bakama bafe abapoliisi kubanze mu parliament nze chief advocate w'amagye ne poliisi era ne mu finance committee nasimbye ekkuuli ne ngamba mukulu Museveni amagye tugongeza ne poliisi sente tetwetaaga bino bya kiyaye mbu sente zigenda mu training. Kati bwembanga omusirikale nkwagaliza weerofe ennungi afande gwasula mu kiyumba nja kutwalako ku biyumba ebyo basula biringa by'abanoonyi ba buddamu ne nkulwanirira nti even you soldiers you have families, why can't you fight for all Ugandans because you are all looking for better Uganda. Faba mukufe ebiseera bijja kutuuka tubagambe nti kati tunyuse mu byobufuzi kubanze abeewaffe nakaseke nabagamba nti mumpeeyo ekisanja kimu ekijja nzire mu nnimiro zange. I'll just be watching. Naye twetaaga okulekawo eggwanga nga lirimu sanite. Gwomusirikale omutuukako musirikale munansi aba munansi si zino gurupu z'abayaaye zeziweebwa ebifo mu gavumenti ng'olusooka omuwa ekifo kyasooka okulowooza kubba kwekusa. We can live well off ne bwekubadde mwagala obugagga obungi ennyo nga buli munansi ali bulungi. Ennaku zino mulaba abavubuka bakuba obutayimbwa bakuba teke beekyaye mubakozesa ku social media vuma abantu abala mubakozesa ku media mainstream media ne bavuma abantu n'omugamba nti sente ze bakuwa okuvuma abantu oba okwekwasa mwali badde muziteekamu ebintu ebiri tangible ne tusobola okutereeza eggwanga lyaffe Uganda. Neyanziza nnyo ku munnyo gw'okumakya guno ndowooza era ssebo omunnyo guba munnyo Ssebukamwana. Bawule ebigambo bya Mwami Museveni byawule n'ebikolwa bye. Museveni bwe yali yakajja wano yagamba omugagga tafugika n'akola buli kyonna ekisoboka okulaba nti ayavuwaza bannansi yajjirira ebintu bibiri guba wano nina abasirikale abakulu ab'amaanyi era nabo ntero bibasomesa nkola nabo jogging ku lusozi naggulu olwo buli kawungeezi naye Museveni yajjirira ebintu bibiri yajja okusaanyaawo Uganda ne Buganda ebintu bibiri bino byange si bya mu Baso TV. Museveni came to destroy Buganda as a nation and Uganda as a country. Kakati tabeerangako na spirit uplifting abannansi mu bwavu kubanga twasooka ffe ne tumugamba bwe yajja wano mu 86 was a poor man. He came with very poor people. He knew abantu embeera gye bayitamu nga bali mu bwavu kubanga yasulako mu nsiisira n'abanga talina nnyumba n'abanga talina ki. Kati obanga wali obaddeko omwavu even me have ever been poor nga mbeere Makerere University nze lwaki olaba kabaka oyo mwagala nnyo nze nabeeranga Makerere University Ssaabasajja Kabaka nga mpeereza kasenta kambeezaawo abamu mulaba tumwagala tetumwagalira just from the blue ng'ennaku z'omwezi we ziwera okuva ku 18 w'amaaso gange gambeera mu kkubo buli agira bw'ati nga musajja wange aleese omusajja wange. Kakati bwe mbeera nga nina kye ntuuseeko as a member of parliament nina okujjukira I've ever been poor, I've ever lacked n'embeera gye nayitamu nze era ebiseera ebisinga nina emmotoka zange n'ezimu tosobola zisanga wano mu Uganda naye oli akusanga otambuza ebigere naga n'omubaka wa parliament atambuza ebigere olumu nagenda nalinnya baasi ya Zawudi z'embalala eyo tawusi nga nva embalala eyo nva ku migundi gyaffe gino egya parliament nengamba bali eri nti nze waliwo ebintu ebyengenda ogira kaninye tawusi bwe ninnya tawusi abantu ne bansanyukira ngamba nali neekwese nga mayiteba naleba otudde walootaleba otudde nesirika ne buli omu ajja kubuuza kinakuli kakati ne baga nti naawe omubaka olinnya baasi ne mbagamba nti omubaka wa palamenti nina omusaayi nga ggwe ekitulinyisa ebintu bino twagala kulaba embeera gye tuyitamu nti omusajja ne bw'asuula 1000 mu nnyumba kyusa omufaliso n'akyusa sepiti n'akyusa buli kimu okulaga nti 1000 lwe lumatalinga. Kakati mu biro bino Museveni bwe yajja twali bannansi baamuliramu essuubi lingi
nze abantu bange abasinga famire zange zamuyamba nnyo n'omu ku baakafa abalireetesa abansinga okumuyamba ennyo historiko yali Dr. Jack Luyombya ono gwe twakaziika ennaku zino e Busaale eyo Mubende. Oyo muntu wange ddala, omu ku bajjajja bange ddala. Kakati yajja ne banne nga tebamanyi biruubirirwa bye, ng'ababuulira kino naye akola kino, ababuulira kino naye ekira akola kino, nga babeera ne paalamenti nga boolaba eno yaffe gye tutuulamu. Bw'abeera ne mu paalamenti eyabona ng'ekira abeerayo ne ka paalamenti k'abantu babatono ennyo. Kakati tugenze okulaba omusajja eyajja okununula eggwanga lyonna alikubye ku ttaka, ebyobugagga by'eggwanga byonna bigabanye ne banne. Ate wano we tuli tukyalina ke tulina okutuuka olwaleero tuli $55 billion. Do you know the owners of those? If you are bwoba otunuulira enkulaakulana akozesa GDP. GDP kitegeeza ogatta obugagga obuli mu ggwanga okubiseemu ne population oba omuwendo gw'abantu. Kati gwe bagamba mb'ofuna ze zimu ne Sudiru, gw'ofuna ze zimu ne Mujimu Muhwezi, ne family ya Museveni engagga ennyo ofuna kyekimu nazo, n'abalala bonna bano abagagga. Please, let's be realistic. Let's differentiate nti mu ggwanga waliwo akabinja k'abantu abasalawo kubanga be bagagga ennyo by their connections to the state, n'abantu abali mu mbeera embi eno Museveni baatayagala kujjayo buli kaseera yeekwasa mukati tuyingidde mu lower middle income status. By what? Kubanga ffe tubitunuulya ku services eziriwo, abantu beeyongedde okuba obubi ennyo, abaalyanga emirundi ebiri kati tebakyasobola kulya, abantu babagobye ku ttaka lyabwe, abaalinanga ebibanja byabwe byonna babibagobyeko bano abasajja babitwala, abantu bonna bali ku mabanja abasinga, loans property zaabwe zonna zigenda, n'abaasalawo okukola bonna Museveni ababinisa omusolo, bonna batandise okusalendalinga businesses. Kakati bw'avaayo nze nasoma byanfuna okwawukanako naawe, ate nengenda ne Harvard University n'ensoma gye bayita executive learning. Wano Makerere nasoma era ba OB bange gye bali, musobola okugira kuba wali wasoma ne bagamba nti ono talinaayo OB nga tabalina. Kati twagamba Museveni nti bw'oba onojja abantu mu bwavu oba okukola gye bayita social economic transformation gye wafuula oluyimba, olina okukola bino wammanga. Kisooka olina okusooka okwebuuza, the majority of Ugandans bakola ki? Bulimi. Budget ya Uganda egenda mmeka mu by'obulimi n'obulunzi? Ezo projects ziba zaabwe. Sebo owuliriza ezo projects ziba zaabwe, era bwe baziteekawo kiringa bw'ofuka amazzi ku lugogo n'oteekawo ekidomola gw'ofuse ng'ate gw'otwala. Emyogo ebyo biveeko ebyo. Omusajja ng'azze ayimba kujja abantu mu bwavu naye beeyongera bwavu. Mpaayo ekitundu ky'olaba abali obulungiko nga okujjako abeekolera bokka. Some people assume that Westerners, most people in Western Uganda get their money from Museveni. No. There are so many people in Western Uganda abaata government ne basalawo bo okwekolera. Olira sebo, kakati gye mbadde nkugamba in relation to Museveni's gundi ezo zagamba social economic transformation. What is that in reality? Is it on paper? Is it in reality? Nga bakugambye nti abantu buli kye balina kibagenzeeko, be wasanga basubula tebakyasobola kusubula. Weewoze ensi yaffe yeewoze kati batubanja trillion ndowooza tuyingiddeka. No, 110 twewozeeyo sente endala. 110 trillion ze batubanja bakugamba zitwage ku ground. Properties ali eza government zonna basitudde. The other day nabadde mu parliament nga bampise kubanza mwe shadow minister for lands in parliament. Nga batugamba nti ettaka lya Leerwe wali okulirana ku Nassa Road, waliwo omunene wa State House lyonna alitutte azimba kiro. Ettaka lya Uganda Leerwe omunene mu State House alitutte wali ku Nassa Road, kalinaaza azimba kiro. Bwe bukeera ekiro ng'amagye gajja, bwe bukeera ku makya nga bagenda mubuuza baani abazimba wano ku ttaka nti tusanga busanzi bizimbe. Kakati bw'obeera mu ggwanga, when your leaders don't walk the talk, ne babakyamuukiriza, you just excite people with just funny speeches. Awo bo neewunyisa. Those are funny speeches, they are not in reality. Ogambye nti yalufudde oluyimbo lwa social economic transformation. Agenda asomesa. Asomesa biki. Lima funako akatundu kamuteekako ebibala. Paati endala teekako emmwanyi. Paati endala teekako kano. Teekako n'emmere y'okulya. Gwe weetako eddene. Genda mu biki mu extensive commercial farming. Okitegeera. Omulunzi
funente bbiri ozirabirire olabenga oziwa kyetagisa ozijjemu amata osobole okuwebereremu tolowooza nti enjiri eyo singa tujja adoptenga nga bweyogedde obwase kinoomu nga mu Western Uganda bweyogedde. There are so many people I testify in Western Uganda who are rich by themselves. Kanti kati wuliriza kye basooka okukola kuta gavumenti eno. Era Museveni kyasooka okukola mu Western Uganda takkiriza muntu waayo kwerondera kalulu. Kubanga bo gavumenti bagita ne basalo bakole. Fuwano mu Buganda abantu bali badde bakola Museveni byayogerako naye ettaka muli tutte Museveni ne banno mututte ettaka lyaffe. You are owning square miles of land here. You have evicted our people mercilessly with the guns ne court system. Kuba court zirimu abasajja abo amaje be balimu be bakulu mu police. Nonoonya justice nga tolina wojijja. Ezembozi zayogerako wali zikomaawo. They are not on the ground practically. Nkugambye ne bwenjogerera wano ebyalo babisenda. When you go to northern Uganda, still you are evicting people. You go to eastern Uganda, you are evicting people. You are grabbing everything. Kakati bino byoyogerako practically byebiriwa. Nali badde mbisanyukira ebyo kubanga from 1986 the same man, the same story has been talking about. Once the fairer rich people are now poorer. Why? Because these people are greedy. They are grabbing A, they are grabbing B, they are grabbing C, they are grabbing Z. They want to own almost everything. Minerals of the country, socio-economic transformation, nga gold, marbles, limestone, era bano abasajja era be bazitutte zonna. Kati tubadde tutambulayo mu kakiiko ka natural resources nga mugenda mu mines. N'obuze no mine yani mu Birombe. Nti ya munene mu government eno ya mutabani wa munene mu government. Is it government owned? It was formerly owned by government but now they are individually owned. Kakati bobeera mu ggwanga erifaanana bweriti omukulembeze najja ng'obugagga bwonna obuli mu ggwanga bubwe n'abantu babatono ennyo ebyo ziba zisigadde kubeera mboozi za ku Soroti ne muzoogerangako. Of course mwenga abaana mawulire tizio ataano okubanga mumuwuliriza ne twetaaga a practical leader 4 acre model. Yes ogyogeddeko. Where is it? Wasanga tulina ebitongole byaffe ebya Naro, twalina Kawanda Research Institute, ebyo byonna ettaka lyonna muligabanye mulitemyetemye. Twalina wano ekikundi kino ekya meresanga emmere nga kitukolera emmere yaffe ennungi nkyerabiddemu erinnya lyakyo. Ekyali Kawanda waliwo ekirala. Byali bingi byonna mubitute ne musanga ranches amalundiro ga government gonna mugagabanye ne musanga eggwanga bw'onoteeka social economic transformation government terina kupangisa. Wasanga ministries zonna zirina ebizimbe byazo kati ne beddiza ebizimbe ebyo kati ministries ate zipangisa ku bana abasajja. What kind of economic injustice is that? Kakati twetaaga omukulembeze ate kino okireesereeti kubanga mwana bwakulema okuzaala ng'oli muvubuka n'okaddwa n'oweza emyaka 95 nga muddoko media guru muddoko n'ofuuka muddoko n'ogamba nti noti kati oyagala kuzaalayo ku balongo abantu bakugamba okola kyeno gye bakola gye bazaazisa abantu. Surrogate. There is an economic surrogate, Mr. Museveni. Economic surrogate cannot happen. Okay, so the honorable gamba nti enjiri ya President Museveni esobola senga abantu babeera ku ttaka lyabwe. Then nga ne government efaayo, government walkinga the talk. Nze nkugambye nti abantu abasinga babeera wano balowooza nti buli munyankola alya wa Museveni. Naye nze personally ate nze nkugambye Apollo nkugambye nze reality eba reality. Waliwo omukulu omu yampita ebyo tubaddeko ebya parliament eby'entalo nga ngamba jangu tulwanirire owaffe ono ne mugamba obongo bakumiddyayo ngoba naye nze reality ebeera ki reality. Nze nkugambye nasooka genda Gomba na appreciating a government waliwo kye twagenda twali tugenze ku program ya World Bank y'amasannyalaze ne ngamba eno program is a success. Twagenda ne Nyamutoro gwe basindika ne bateekayo bukiripu nabbanja prime minister n'abuteekayo nti bane Lutamaguzi olaba na yasiima ne mbabuuza ati abaayi ensi bweti bwefaanana nti kati le gavumenti nayo yeetya nti tesobola kukola kituufu. Nedda nze nasooka kulaba nabbanja
nasooka kulaba Nabbanja Prime Minister ng'atambuza ne ku mukutu gwaffe ogwa Parliament tya ne Lutamaguzi olaba asiimye. Even people serving government they think it is a mistake for government to do the right thing. Kwanze bwe nagenda Gomba kyebogerako nti abali ku ludda opposition temusiima kirungi government amazima gaba mazima. Museveni bw'atukolera ekkubo lyaffe ery'Ennakaseke mba mujega okuvaayo ate kolasi ne muyita ettaka. Museveni bw'atuwa amasannyalaze mba mujega okuvaayo ne muvumirira. Era ffe twabagamba nga kuba ffe batuteekako ssente mu biseera by'akalulu nti tolwana na Lutamaguzi muteekako ssente nga buno abajega b'ennala bye bayomba Lutamaguzi tumukoze tutya. Gwe ky'oba okola kola services ku ground. Omusajja gye ng'ayambadde oba nze sifaayo oba oyambadde t-shirt eriko omutwe gwa Museveni ajja agambe tumusange ng'apima ekkubo alutongoza olwa kolasi ayambadde t-shirt eriko omutwe gwa President Museveni nange nyambadde ya Kyagulanyi nga mpitawo mu kutongoza bajja kugamba ati ate ono yatutongoleza ono ayitawo buyisi. Kakati bwe munaava bannayuganda mu bibozibozi by'abasajja bano ebibozibozi by'abasajja bano nga babakuumidde mu bwavu emyaka 40 ensi yammwe ne bagitwala. Ensi yammwe Buganda abaganda mwe musinga kati okubonaabona okujjako akabondo kali akasalawo kola ne Museveni nga kalya naye ssente. You will cry until generations go. Era sebo Museveni mwebaza nti waki nkwebaza Museveni munnange waliwo abantu betulaba abaasoma nga tulowooza bategeera naye nababatuuza wali mu ddagala wosengejjera noga kati tulina kyo nange waliwo kyemwebazaako abantu kuba muba mugamba nti tetusiima kubanga ebintu by'enkulaakulana tebirimu opposition n'NRM. Nange Museveni nkwebaza abantu wabawo otulo bafuluuta yasoma omuyitaka afuluuta gwosuubira omuyitaka afuluuta kati okonkona bukonkonyi ku ssaawa 5 waye gy'oli ng'olya ng'okonkona nti owaye gy'oli ate kati okufuluuta ku mulembe gwa Mini abantu beebakanga anti nkugambye ku mulembe gwa Mini abantu beebakanga oba ogwobote anti kyenkugambye nti okumanya guno omulembe nkwebaza mukulu Museveni nkwebaza kati n'abapoliisi obasanga bazanya zaala anti nebaza n'abapoliisi obasanga bazanya zaala walinga oli azanya zaala sibi ow'omupiira abavubuka obasanga bali ku luddo ssaawa 6 bali ku luddo bazanya kakati bwe seebaza gwe sebo mukulu abantu luli babeeranga bali eyo bali bize naye kati olw'okuba nti no buli omu takyali bize. That's why I appreciate you. Honorable ensonga ya corruption President Museveni yatulaze nti ategedde ne corruption bwetambula ategedde n'abamu bamulopedde n'omulopera abali mu State House abamu actually yagambye ne parliament ne finance nabesabwa yonajja tasobola ezo zemboozi ze kuva 86 bo basobola okwerwana gwoloza basobola okwera osobola osanga abasezi nga beegoba ekiro naawe n'obagoba gwe balya ewaffe waliwo jjajja wange omu ng'abeera eyo Kyaggwe bamuyitanga Ssemakula ng'alina ekyalo bakiyitanga Ntakafunvu kiri eyo Kyaggwe saidi z'Ekisoga kati nga ajja n'ebulemeezi ewa jjajja waffeemu ali eyo wali olusozi walusi bayitayo Kikyusa naye nga bamugamba owaye batugamba ab'Ekyaggwe eyo baba basezi abantu bakirinako generalization ndi baba basezi namuga nti oba oyagala okumanya nti ab'Ekyaggwe basezi ng'agamba jjajjaffe omuwanguzi yafa oba oyagala okumanya nti ab'Ekyaggwe basezi oba si basezi ojja otambuleko ekiro mu Kyaggwe wojja okumanya bw'olaba akugoba wojja okumanya kakati Museveni tasobola kukwata ku banne no you cannot. These are stories of course akimanyi nti bannayuganda yabamala. Very many Ugandans are disempowered ideologically. They are disempowered ideologically. He has impoverished them nti abantu baweddemu essuubi okeera ku makya n'omusajja yazaala abaana be n'atandika okubeevuma ng'ebiseera bya fees bituuse
abala tebakyalina mmere kakati abajjeeko buli kyabugagga kyonna tewali fujjo lyali likoleddwa mu Uganda muno nga fujjo Museveni lyakoze emyaka 4 kuba kakati almost eggwanga alifuganga faamu ye n'agamba gwe mukoddomi wange twala kino gwe muwala wange twala kino gwe apple of wantimveri n'ogamba kimunonga n'akuleba munonga kakati gwe nkulonze wano n'abeezaawo Bank of Uganda gye bayita Central Bank for 3 years nga terina governor omanye ekiri awo mu Bank of Uganda 3 years no governor Bank of Uganda acting kagologosi kakati waliwo eri governor atali official substantive naye yenga ali eri agamba muleteyo kukutiye eyo kakati je mpulira nga Museveni ayogera mbusimanyi parliament eri obuli bwenguzi ne finance he who alleges should come with. No, I'm just saying goli muna mawulire gwe nesiga ennyo at least walobe sesiga. He who comes he who alleges should come with clean hands. No proof. Kakati bwobanga gwe ddala wogamba nti wali agabigo mu finance le mu parliament vayo nto waye onalebo gundi gwe wajja kino ekikutiya. No kikubiriza bwoti mu finance kwanga ffe tumanyi naddala ffe nga abakaba parliament twagambanga speaker wa parliament ono gwe bakaleta tinaye omusajja ono gwe muyisizanga ennyongereza budget neetuuka ne muyisiza ennyongereza nga tumuwa sente empitirivu almost ebintu by'eggwanga byonna amalwaliro gafa abasawo ne tubavaako tetubafaako abasomesa twabavaako ba agriculture extension workers twabavaako abamagye twabavaako abapolisi twabavaako n'okwata supplementary nga mugenda mu budget 1.5 trillion n'oziwa omusajja wali eri yazisaba waba wakayita ennaku 3 n'agamba neerabidde mu nnyongere 1.8 trillion asinga obulyake atwala sente zaabo oba oyagala afaanana atya naawe ozirinako kinsanyusiza kubanga ebiseera ebisinga bannamawulire abasinga mugamba bano bawalana gavumenti tubuuza Museveni gwe buli lunaku akozesa 2.5 billion ez'emmere mu State House emmere gy'oli efaanana etya musajja wa Kabaka Museveni olya golodi nti feno tulya bukupa tulya matooke nti gwe olya golodi anti kyenkugambye era nange ngamba Museveni nange ngamba Museveni kuba Museveni atera okwogera nti Uganda etandise okumuwomera sebo nange mu parliament yendi sebo mukama wange bwendaba nga otandise okuba abakuwa ekyokulya kyo gyokijja nange parliament etandise okumpomera kubanga nagambanga nti abasijja bano be muwa sente abatalina financial discipline n'okwata sente simanyi oziwadde banana simanyi Samsung initiative n'ogenda okunoonya nga toziraba n'okwata sente musimanyi oziwadde Magoola ne weewola 585 billions n'oziwa omuntu sekinoomu ne tukubuuza oyo yaani anti nkugambye bwe mpulira nti Museveni nange atandise okuba parliament nange nga parliament atandise okumpomera kubanga njagala tusooke tutuule wamu tugambe nti ono aleginga nti parliament ejjuddemu corrupt people why can't he bring evidence kubanga tolina kwekweka ye head of state olina security yonna gwofuga judiciary gwofuga all these arms atalindeko ki kakati naye akimanyi kijja kumwokya n'ekimwokya musaayi gwaki tewaliiwo musaayi okujjako nga ayagala kugamba bano bafuutu soja bajjuza makomera bayogererako omusaayi bamasaaba Faustine n'abalala bano Bobiyanga naye tewali musaayi gusobola kuyiika kubanga bali mu parliament gyayogera yeri bapatana be omanyi gwe bayita patana omusajja munnamateeka atera okugamba nti Rutamaguzi and Apollo and partners ne babuuza ono patana muki nti mu byamateeka kati ne Museveni alina bapatana be mu byensimbi waliwo ne baatya ne bagurabinga nga abatya kuba yagamba azironga zihazizi powers obuyinza bwe banene bwe banyagululanga bwe baagala tajja kufaayo nyo after all bannansi bonna yabamala bonna buli omu gwoyitako tamanyi kiddako era n'abaali badde badiscussinga such issues ne babuuza nti omukulembeze yagambye nti no ababba sente omupiira guva mu parliament ne gudda mu finance ate ne gudda ne mu State House kuba emipiira abagizanya bali basatu bali mu Trinity State House parliament finance ate bonna babedde
ekigambo kya Lusogo ojja kunsonyi oyinza okuba tokimanyi bonna babedde kati bwe mubeera nga mwenna muli ba Messi mu kutwala omusimbi kati mugenda ne mwebuuza nti ani anaakwata ku Messi munne tugenda okwekanga ng'obukookolo bugeyana sebo bwe ngenda e Bungereza bambita honorable minister sebo bwe wano lwakuba ojoga nti wakisiikirize tweyongerezaako era byakabedwaza bagamba honorable minister Lutamaguzi ow'ekisiikirize ow'ekisiikirize tetwagenze physically tetwabaddeyo naye twabadde tugoberera ebiriyo kubanga twagambye abantu Museveni takyalina kipya kyabagamba gwe kubagenze olaba kiki twamisinze kwagwe oli wa mawulire at least nakulabye mwamisi nothing nkugambe state of nation address who doesn't know the state of Uganda bad roads police system abantu abaweddemu essuubi hopeless people hopeless society very poor agricultural systems excessive looting in Uganda. In fact, in Uganda temuli muna corruption Museveni jayogerako. What is happening in Uganda is looting, not corruption. Corruption obanga Apollo wa Lutamaguzi wabba kwa Apollo emitwalo 10 oba ne bakolayo buddiiro. Kakati Museveni abadde talina kipya naffe mwatu exonerating and at least yadde temwagenze ne namwe temulina kipya kye mwalabyeyo. Noleete ebibozibozi by'entalo omuntu tebagala bibozibozi ebyo abantu bakugamba eddagala mu ddwaliro amakubo kakati twabadde tumugamba musajja mukulu ogenda ddi okyaliwo nga yes oyogera of course oyogera kubanga kakati twotandise okumulaba yes anti eyo ye state y'eggwanga kubanga olaba abatandise okuba tayi olaba eggwanga lyonna abaali batuwola kati batudduse kati nalabya n'Abawalabu bagamba nti tetugenda kubawola kati baddukidde bakasajja baddukidde South Korea negamba egenda kutuwola naye tulina okusingayo ebyobugagga by'eggwanga ng'emisingo era ne kasajja gy'akyali kakati state of nation address erina okubeera nga erina meaning eri bannansi nkugambye amakubo gaafa amasanyalaze ga bbeeyi bannansi loans zibatta emisolo gitaba nansi obubbi bulingo obubbi abasajja beekobaana nti bakompitinge mu kubba buli kimu omusajja n'atuuka n'okutunda amakomera g'eggwanga nga bannansi batuna kakati kye mbadde njagala okugamba gwe kwebyo ebyayogeddwa kiki kyolaba nze kyemmisinga kubanga ffe twetaaga omukulembeze bw'oba ompisa ekisooka respect other leaders omanye nti wano weetulina n'abakulembeze abala we bali kati nze ndi opposition sikuwagirangako ewaffe era paka bw'oligenda nze ewaffe nze nalayira ne ŋŋamba nti bwe mulabanga mpagidde abasajja bano mumanyanga abakwolo bantwale butabika abantu beewaffe babuuza nti lwaki omusajja abuludde emyaka 40 mu buyinza atandika n'okuwamba obwana bwa Nuupu obuto obuzze wano butalina musango n'atandika okwekwasa mbu bwe ndaba akakofiira akamyufu ndabanga omusirikale simanyi bwe ndaba essaati emmyufu eriko Kyagulanyi Ssentamu ndabanga omusirikale kakati twetaaga tu addressing search imbalances kubanga ebiseera bya Uganda tebigenda kuba byangu nawe musajja gwe abasitamyawo mu nyumba ngolooza nti ebikwatako nti byabalutamaguzi ebiro bigenda kutuuka nga tokyayawulawo opposition tokyayawulawo NRM tokyawawula gwe bikwatako ng'era bw'olaba okiri ku by'ettaka luli abamu bagambanga ettaka balitwale ne kati osanga n'abanene bakaaba beyita abanene mu gavumenti nti baye ettaka ku gundi zaabwe osanga ab'oku nnyanja bakaaba bakuba emiggo ku nnyanja bakuba amasasi ku nnyanja bakwata amanto ku nnyanja bakwata obutimba ku nnyanja ne beerabira nti abavubi ebisinga ebintu babijjayo ku loans kakati n'omusuubuzi eyabeeranga ku dduuka lye kwa Kedi n'agamba Kyagulanyi muyiteewo tubakube serefisi bayi muli mu sitwago naye kati avuddeyo akaaba nti kimutwala kakati n'olwekyo bw'oŋŋamba nti owaayo nalebo jangu ogende mu state of nation address nkugamba nja kubeera mu nnimiro zange nga bwe mpuliriza omukulu byayogerako oba bikaalinga ene meaning naye nze ku byayogedde sirabawo kikaalinga meaning obubbi yabutaddewo obubbi buli opened buli promoted by the same man basajja be babba bakyala be babba abantu be bonna babba olw'okuba yasanga bannansi bonna tebakyalina ssuubi n'abaleetera ebibozibozi mwaka ku mwaka bibozi mwaka ku mwaka bannansi bawambibwa enkya n'eggulo n'owulira ono baamuwambye bannansi battibwa enkya n'eggulo n'owulira ono yafudde mu ngeri etategerekeka bannansi batutteko ettaka lyabwe bonna almost bafuuse
momboze bafuuse landless bona ebibira by'eggwanga byonna bisaanyizibwawo kakati oba onteeka mu mboozi kyezo zoyagala mbeerawo okumala obudde bwange mingi nno egireeteddwa ono Mumbere Moses agamba nti ndikasese Lutamaguzi wesimbe kuba president mwana wattu tontemyako bigere netegereza bulungi ondaba bwenyumye netegereza seba ngamba okwesimba okuba president oza ansa ngikuwadde just ntunulya butunuliza ansa ogifune nina ne bishop wange Kabuye weba musuuta webale kuba ku munnyo Bishop Kabuye weba musuuta mbadde simanyi ne mukulu Vincent Serugo webale kubanga oli kuno ku gundi Lwanga sebo kansala Lwanga webale kuba ekapeeko kubanga obadde otulaba anti kati oyo fete tumwogerako anti kati yagenze ne ku BBS jo ngali ne busulwa mu Lutamaguzi ndi bubinze empuuga nze sikuliko na Lumansi kaba na ntalozo nze nkulumbeko kakati njagala kubuuza mu discussion zaffe wano obulabyeko nga mwogerako kakati bwe muba mulwana entalo zammwe baŋŋambye mwatuuziza n'ekibinja kyammwe nga mugamba nti omuntu abakalubiriza wano mu Buganda Lutamaguzi mulwana entalo zammwe temuteeka mu ntalo zammwe bannalumansi nze tulina issues nyingi tu discussing national issues bwe mubeera n'ensobi zammwe ze mukoze temutwerippako n'obubinja bwammwe bwe mwatuuziza nabutegedde obukaaba mu Lutamaguzi abali bubi waliwo omukulu ono bamuyita former MP wa Gundi mu parliament wa Lugazi Honorable Baseke uno wanangambye ndi mukuboota buliro nnyo ne mukulu Sembuusi ku Ivan naye wuno ali mukutwota buliro nnyo mukulu Vincent Serugo Mugole naye ali mukutwota buliro sebo Honorable Baseke sebo nkulamusizaako nnyo yadde wali mu Gundi eyo naye sebo nkulamusizaako nnyo ndowooza otegeddeyo sebo Mr. Apollo, I am Olivia. I think Lutamaguzi should be grateful to the president. Imagine he has freedom of speech and teach him how to address the fountain of honor. Mukulu Duncan Tayebwa ongambye Duncan Tayebwa omunyankole nti oli mutula webale kakati a president is a president. Yes, a president is a president. Nze kati wali olabyeko nga Mwami Museveni aze mu parliament ne bagamba nti president aze tuyimire tuyimbe ekitiibwa kya Uganda n'ensigala nga ntudde toleeta amalala gakuba ebigwo president aba president when you make a mistakes on them walabye Gundi Anita Amongo kyayogedde ekintu ekyo nali nkyogera nnyo era manyi speaker akijje mu Gundi yagambye when you a leader you can anytime be accused rejected naye nze waliwo n'ekirala kyagambye even abused but the response matters kati Museveni tumanyize fountain of honor kitena kukinsomesa kuba nasoma ekyokubiri is a head of state ne wakubadde mumanye engeri gye yajjamu mu kulonda okuwedde na yes freedom of speech kamala okubuulirako ate gwe olina n'okwebaza ennyo ffe olina okutwebaza ennyo kubanga mu biseera byaba Museveni nga state minister w'Obote yaliza abantu akakanja yaline omugenzi Kawanga Semogere ebyo gwo bibayi byatsemogere yali eri Udaka but am Uganda mutatu arondoza bamweka chai yenyu mtasobola kenywera kubanga zino programu ze tewaliwo beyuziza kankubuze eno TV ya mwetera okuteekako ebyekkanisa muggulu olaba nayo waliyo olutalo nkugambye omugulu wayo okiriza nti mugulu waliyo olutalo kiriza kati oba mugulu waliyo olutalo ne bagoba Lucifer najja ku nsi gosubira otya nti ku nsi tewabeerawo ntalo kakati entalo ziba nomo what matters nti mwe kusigala nga mufokasinze ku mupiira waliwo obubinja Museveni bwe yasasula ssente nga bulwe tutuuka mu biseera by'okulonda bumuyambako nnyo mwe tetugenda kubakkiriza bubinja mmwe Museveni bw'asasula ssente wino mu mwezi gwa February Museveni yayisa 10 billions ezigenda okumuyambako ku bubinja buno 10 billions ezigenda olwemugenda kulaba bayindi videos anti nkugambye Museveni alina basajja be mu opposition abajje bamulwanira naye kwe basanze ensi kati etegeera buli wooweta bwoti nga bakugamba vaayo weemenyera bwereere ly'omusimbi gw'okole by'olina okukola
guno omusimbi gwa Museveni gwe gukola mu budde yes gwe gukola by February day waliwo sentence alinayo basajja be ababadde bazanya naye basanze Kyagulanyi alengera n'agamba ngamba laba gye mulaga era ogenda kubalaba abamu batagalabadde no batagalabadde nagezezzaako nga bwe yasensera DP nga bwe yasensera UPC nga n'ebibiina ebirala naye buli bwatuuka ku ggumba ly'NUP ng'agamba bwe nnumye ngenza okuwulira erinnya lyagala kuvaamu ng'addayo emabega nkugambye nti bano ba players be abaali mu DP be yasindika eno mu NUP n'abagamba munzanyire endiba yange buli we bagezaako okuzanya nga bakwata kuwaya emyufu nga gabakuba nga baddayo nga gabakuba kwanze tukugamba mu budde buno ng'ensi eri bubi tunoonya kulaba tununula tuti abantu muleeta mutya ebiboozibozi n'abamu bagezaako tuyingiza mu biboozibozi byabwe we shall just ignore them and focus on the ball okitegedde sebo n'olwekyo sebo bw'ogamba nti olutalo weeruli mu opposition olutalo luli herese lusunsula era mugenda kulaba akabinja mugenda analeka Wemagerenga akyatu kati Owemasaka yani ani yafuula Owemasaka kyali mwe mwamuleetera n'amalala nawulidde ali ku BBS agamba Lutamaguza ndi bubi Lutamaguza nze nakusayiningidde omukono gwe era ku sente zo wazijja mu parliament wampaako n'endyako kubanga fabo tetwagala na kuboogerako kubanga they are nothing baba mwaba wa malala ne befuula ab'ekitalo ekintu kiriwe ekya NUP ekintu kya NUP anti obaba kizimba that is very okay tewali gwe bagaana kukola kintu kye naye nga totabangudde Solo TV muline kanisa bwe mubeezaawo ekkanisa mwe Bujingo n'akola emirimu gye n'atanumba mu ekereziya yange nze mbaako n'omusango gyeri mugamba tisibo musumba Bujingo bulira enjiri yo oba bulira efaanana etya oba evuma Lutamaguzi naye nange ndi mu kereziya yange nkutte sapula yange ndi mukusaba tonyingira kati gwe bw'oba ozijjaawo ekintu kye kya buloko DP buloko genda mu bwa buloka bwammwe obw'ebyobufuzi leka abali ku mulamwa batambula ate gwe njagala kugamba Kyagulanyi ono wanjawulo muko netegereza sebo netegereza Kyagulanyi ono wanjawulo muko era buli kyagenda okwatako olumu tusooka ne tuwalira ne tugamba naye tugenda tugamba omusajja ono kino yakirengera atya kakati ate waliwo n'abaali balowooza nti bagenda tutegerera mbu tujja kubeera mu bibinja byabwe bivuma Kyagulanyi mbowaayo nalebo Lutamaguzi tulina akaffe ke tukoze simanyi tulwanirira abantu baffe n'ab'ebitiibwa nkubuuza ow'ekitiibwa muki mbu simanyi netegerera nze mu parliament tosobola kungula kulwanirira Kyagulanyi ne bweba media yo nga gyoyagala mbeereko nga nvuma Kyagulanyi sijja gibeerako bwe kyaza abavuma Kyagulanyi naye nze tojja kundaba kubanga nkimanyi Kyagulanyi naye mukulembeze ng'abalala ate okuteeka omukono ku kiwandiiko obuuza ogenda obuuza Faaza ng'ava mu misa nti vinyo oliddeko nti ate Faaza ow'ekereziya nkugambye obuuza Faaza ng'ava mu ekereziya kulembera misa anti kati gwe nkugambye amalala gakulembera ekigo ekintu ekyo kyali kya wansi nnyo Kyagulanyi n'agamba abasajja be tebali mutereeze ennyumba bw'iki omuliro gugenda kukwata bali ne batandika amalala gaabwe mubamanyi balina obukundikundi bwabwe kati bagenze okwekanga omuliro gwaka mu parliament nze nabadde sigenda kuteekako soko netegereze sebo nze soko netegereze nze ebyange biba byalaali nkubuulira mazima era kye nagamba buno obukundi obwali bumpise mbu simanyi tulina musajja affe gwe tulwanirira tuddeyo ne mbagamba mugende mukozese balala si Lutamaguzi kulwanirira bukundi kati nabadde ŋŋaanye oteekako omukono ne ngamba nti Sekikubo ono simwesiga nnyo era namubuulira live Sekikubo sikwesiga ne mugamba okusinziira ku tenisi parliament anti wuliriza sikwesiga ngenda okulaba Sarah Opendi naye weenaalemu kuba bano baali bagamba mbu Kyagulanyi mubi nnyo aseba ne mu byobufuzi ne tubuuza nti ate Kyagulanyi ku miliyoni 5 yajjayo ko ezagenda mu kibiina kya NUP Kyagulanyi azizzeeyo ngenda okulengera Sewungu yaliwo naye nga simutegeera nnyo anti wuliriza kunyimirira yewe yali ne mbuuza ataddeko kakati ngenda okwekanga nga mbambuuza wayi wataddeko omukono nagenza okulaba amaanyi g'abantu mangi nga ganjokya ng'amaanyi g'abantu ganjokya
nekeera ku makya nenteekako omukono paka kuwulira bulungi era ati kaakati gwe sebo abasajja babuuza Piraawo nga baleese okutta Yesu ne bamugamba nti owaaye kino kirina gye kinagwera nze kaakati omulimu ogwange abantu baŋŋambye teekako omukono toddayo kwogera birala byonna oba Ssekikubo omwesiga oba tomwesiga teekako omukono nenteekako omukono paka kuwulira bulungi. Kakati twagala okukubira abantu baffe omulango okukola eno ensi yammwe tebabatiisatiisa nga waliwo obukundi bungi obugenda okujja obulala babuwadde ssente kulwanyisa Kyagulanyi mugenda kubulaba mumanyi master waabwe abusasula naddala mu biro bino bagenda kubalumba mu constituency zammwe n'abalala okuboogerako omuntu atalina makulu bw'akoogerako just ignore kino nkisaba mu abavubuka ba Nuupu ba foot soldiers be focused temugibwa ku mulamwa nammwe abalina bye muluubirira okukolera eggwanga be focused kubanga kati waliwo ttiimu eriwo bulijjo nga Museveni agisasula ssente omukuumira mu buyinza etiimu eyo neno mu opposition gyeri eri highly facilitated bagula ebizimbe bagula ettaka eno bagula amayumba wano bagula kinegwe beera focus omanye nti kye tutunuulidde kwe kununula ensi yaffe Buganda ne Uganda twabeerayo akutiisatiisa okubanja Ssaabasajja Kabaka kuba nkimanyi nti n'obukundi kundi obwo gye buli obanja otya kabaka waffe si wa bukundi kundi n'olwekyo ssebo nkwebaza owa Solo TV njagala kutwala omukisa gwange guno ssebo mukama wange nti bw'osanga omusajja nga ali mu kereziya tomubuuza nti waayo oli mu Katuliki ya omusanze mu kereziya kati ondaba ntaddeko omudaali gwange guno ondabye ntaddeko omudaali gwange guno mufokasinge kubiruma abantu n'olwekyo njagala kwebaza essomo eryasomeddwa ku lunaku lw'abajulizi kubanga abajulizi babeerawo mu bingi by the way mmwe bajulizi b'amawulire ebiseera ebisinga olumu mutunoonyaako siffe bategeere nnyo naye ate siffe basirwe nnyo naye ate tetugenda kuleka ekyasomeddwa kiva mu kitabo kya Yoswa ndowooza kiri Yoswa 24 naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama ate n'enkijjamu ti naye nze n'abantu baffe ab'e Nakaseke ffe tunaagoberera omwana wattu Kyagulanyi Ssentamu abetta mwetuge Ssaabasajja Kabaka awangaale.